Okay, yes, Ibrahim Gemanya gange omulungi yatulaba yonna gyosinzira okubanga olulaba tukwanirizaako nnyo. Ondabira essaawa eno tuli ku kasozi Kampala mukadde ku Supreme Council wetusinzidde amakya g'olunaku olwaleero era nga ndi wasanyu nnyo okubanga ngenda kuba mpayawayamu n'omwogezi wa Supreme Council ow'ekitiibwa Haji Mutumba Nsereko. Tugenda kuba tuwayawayamuko ku nsonga eziweraawerako ddala, so nkusaba ekintu kiri kimu, toseguka, sigalawo. Haji, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpozi chobo osho okutere. Yes, bata. Haji Nsereko Mutumba, si Mutumba Nsereko. Haji ode yeberetya. Oligo badoga mba nti mulala. Bwaba Nsereko Mutumba. Oyo yenze. Naye bwaba Mutumba Nsereko aba mulala. Ode inakuberetya. Haji Nsereko Mutumba. Si Mutumba Nsereko. Omanyi okuyiga tekukoma. Kikulu. Haji jebaleko taata. Kale sibona mu mujebale. Kulika omwaka oguwedde. Fembusiramu tetukulisa wabula tugamba nti Allah yebale kutuyisa mu mwaka. Omwaka twaguyita mu bulungi. Naye twafuniramu ebizibu ebimu. Naye naddala guno gutandisa ate gutandise na bizibu. Haji, ensonga nyingi nnyo ezibaddewo mu mawulire nga gwe munnamawulire omukuukutivu, munnamawulire alina experience. Tuyitirako gye muli ne muttaanya ku nsonga ezimu oba okwongera okulambulira abantu abali abalaba TV aba osanga ababa bayinamu akakunakuna wano ne wali kyebaba tebategedde. Ensonga esookera ddala waliwo omwami Umaru okuva mu bitundu by'e Nansana. Abantu abasinga badde bamuyita Sheikh Umaru. Abantu bangi nnyo bavuddeyo ne bakiwakanya nga bagamba si Sheikh ali qualified, si Sheikh mulamba abulamu. So tusookerawo wennyini omwami oyo Sheikh atuukiridde oba ajjudde? Ekikulu ekyo ndowooza olina kukibuuzayo kubanga amadaala ga seeka tebagagula mu maduuka. Kubanga ekisooka omuntu kusoma ebipimo bya seeka kusoma. Osooka n'osoma primary tugiyita ibtidai myaka ndowooza nga 7 n'ovaamu n'ogenda ku hidadi ye senior 4 era naye kutwala emyaka nga 7 nomala n'ogenda ku thanawi myaka 3 ejo giwulidde 17 then n'olyoka ogenda mu university mu shariyo oyinza okumala emyaka 5 obadde awa nomalayo emyaka 10. Kati kye tulina okubuuza myaka 2 n'omusobe ng'oli mu kusoma. Ng'oli mu kusoma ate bw'omala buli grade gy'ofuna ofunirako ebbaluwa byangu nnyo, kwegamba si byakutebereza oba bya discussion. Kati oli bw'ayeeyita seeka ng'omugamba awadi ye eruddawa baluwa ku meza kubanga kyemmanyi naawe oli graduate. Naye tolina diguli gye wagifunira naye kyetaaga kukidiscussingako. Kati oli yennyini si byakuyomba kumugamba wasoma mu university gundi tulage ku bbaluwa. Awo nyine Haji wenjagala okubuuliza ekibuuzo nga Supreme Council temuba na list y'aba Sheikh naye anti kyetugambidde nti oyo si omu ku be tuyina. Kati n'olwekyo si omu ku be tuyina bano abalala bonna tubayina. Ate kirala mu madaala gaffe oba mu structures zaffe taliimu tetugamba nti muwalimu asaaza gindi ate si mukulu w'ettwale w'egindi si disukadhi w'egindi si regional kadhi tali ku majilisi ulama. N'olwekyo kati awo ensonga ogirambuludde bulungi nnyo era neyanziza nnyo Haji. Kaakati awo nyini wenjagala okubuuza ekibuuzo omwami ono ebbaluwa gy'abadde ateeka mu mawulire nga yeeranga mu bizinesi z'abadde akondakitinga agamba nti mwe abaagimuwa mwamuwa bbaluwa ng'erinakola kinaki. Kati okusinziira ku hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam yagamba nti tuusa ekigambo ne bw'oba omanyi alifuemu awo teyateekawo qualification tuusa ng'oyita okujja abantu eri obusiraamu. Kati yajja wano n'agamba Secretary for Religious Affairs nti owaye nti tulina ekibiina ekikola seminars eziyita abantu okujja mu busiraamu. N'olwekyo mbadde njagala mumpo olukusa kubanga lw'enjawulo za mirundi 2 recommendation olukusa tekitegeeza nti ye certificate y'obuyivu bwo byanjawulo kubanga oyinza okuŋŋamba nti munnaye nti ŋŋenda mbala naye njagala bwe ntuuka ompe ebbaluwa ennyanjula ewa LC. Ekyo tekitegeeza nti LC bw'otuuka yakuwa mulimo gwa bwa dokita akuwadde ennyanjula ekwanjula eri mu kitundu oba kati ebbaluwa gye yayina era gy'ayina
yakumwanjula ng'omuntu ali ready okukola obwa volunteer okuyita abantu okujja eriki Katonda okuyingira obusiraamu okubasomesa development na kiki naye nga talina bbaluwa emugamba nti seeka era talina bbaluwa emugamba nti asomeddwa okiwulidde waliwo abantu bemuwa ebbaluwa nga zakusoma dduwa ekyo tekiriwo era ffe tetukirina kubanga gwe kyotayinaako obuyinza oyinza okiweera bbaluwa kati ffe tetuyinza gwe omuntu oyinza kumuwa bbaluwa nti nkuwadde ebbaluwa yakuvuga nnyonyi olwokuba nze nkulira Supreme Council no kati n'olwekyo kati ekintu edduwa kitegeeza kusaba kwegayira Katonda kati Katonda ayina ebintu biri ayinza okukusasula okwanukula edduwa yo ayinza obutajanukula kitegeeza yayina authority ensonga endala tomanyi kiseera oyinza okuba ng'osabye kubanga abantu abasinga obungi basaba okuva mu bwavu naye nga babulemeddemu oluusi Katonda amuwa agenda kufa kati ekintu kyotayinaako authority tokigaba toyinza kugaba nti gundi agira era ffe wano fatwa mufti yagiyisa dda nti edduwa omuntu teriyo dduwa muntu gyasasulira ssente kubanga toyinza kutunda kyotayina kati gwe oyinza okubeera awo ebirowoozo ne bikulowooza ati yinza okugendako ebungereza bwe ndifuna ssente ndigenda ebungereza kati ono akuliraanya olwo nga atandika kusasula Hajawo wennyini omwami ono abadde agamba nti asomedduwa z'abantu okufuna visa America, Bungereza, Turkey, China, Japan n'ensi ezigwa mu kkowa eryo ng'omugamba nti yabaddeyo akolayo ngaani e China kubanga kati ngazi ojja n'ongamba nti njagala mu ofiisi yo Haji Nsereko njagala nkole mu ofiisi yo nga information officer tulina omu ku staff wa mwendozo baba muyita Rashid bwendowooza information officer aba ayina ebbaluwa emusomesa ebyamawulire kituufu nitumuwa appointment letter kitegeeza nti nze amukozesa nina authority okumuemployinga to hire and fire anytime kati naawo kati oli yeye nyini omukulu agaba visa obutabo wabulabyeko yazigaba ye gyabadde kati nakyo twagala mu bigambo byagamba nti bwa alombeddwa n'agonza emitima gy'abagaba visa otuuka butuusi nga bakoonamu bukonyi nga gwoyongerayo anti ologoba ndi wadde obutabo n'abeera nabo wano nga yakoonamu gwe olujja nga omusasula ng'akoonamu ate lwaki agonza mitima niitawanira eri lwaki tagonza butima ebimu ku bisinze okunyiga Umaru okuva e Nansana kwe kuli ensonga y'okuba nti waliwo omukyala gwe yajjako emiliyoni 16 nga wakuzisabira kuzirombera dduwa zizaale zeekubyemu paka miliyoni nga 30 n'omusobi mu busiraamu ekintu kino gye kireeta abantu okusabira ekintu ekyobusiraamu ffe twakikubyewo dda nti ffe mu busiraamu okukuba ebitabo kiri haramu nabino ebyokugamba nti tutunda dduwa za ssente ebyo biri haramu tebiriino era ffe mu Supreme Council tekiriyo ekyo kyo twakimaze dda naye ekyebuuzibwa nti omukyalo oyo ayatwala ssente bw'abanga atutta owooli ayina ennyingi ate lwaki yatwalayo zino kitegeeza nti ye yandigenze empty handed n'amugamba nti mukulu guuni nti ate amusabye kubanga ye yaziina yayinako control ye kati ye yandize n'amugamba nti eri ninayo miliyoni 16 n'ekizibu nyongeraayo naye ate zino z'oleeta omuwe secondly kati oba omulowooza kuba na kyuma kya ssente kwegamba naffe twetaaga tukozese common sense kubanga ayina ekyuma ekikola ssente nga teziri official biba bicupuli kati yali ayina kyuma kya ssente yali malayika kwegamba nabyo twagala kwegamba tubeere bagunjufu toyinza kufuna kyoyina ate n'okitwala wantu kwegamba ebyo nze ndaba nti temuli kubanga bw'aba yayina amaanyi agagaba ssente gwe lwaki otwalayo ezo instead wandigenze nga asimba layini ng'akuwa oyagala meka miliyoni 10 twala njagala 3 twala naye ng'alinnya nnyonyi ng'agenda eri e China nti ng'atutte kuba yayina n'amaanyi agagaba visa kati n'olwekyo awo wennyini Haji wenjagala okubuuliza oli mu kugu mu ddiini ate oli munnamawulire njagala kubuuza eddiini eyogera ki ku bantu abakwata essente ne bakasukankasuke nga bakasuka bamanse mu makubo ne mu mabaala ekyewaffe tekiriyo mu ddiini ate bw'ogenda mu bbaala oba oli mu ddiini ebikolebwa mu bbaala obimanyi ekyo kyetaaga ate okubuuza ku byeddiini ffe mu busiraamu mu structures enkugambye temuli mu bbaala ffe tulina mizigiti tulina matwale era wano mu ngeri yaffe ey'okuyita abantu mu ssala twaziina nitumala okusala nitufuluma
tetulinamu wadde mizikiti ntulinamu reception mwe tulira emmere kiri haramu kale n'olwekyo ebyo ebintu ebimu common sense naye ebyo ffe omukisa omulungi wambuuza ku bbaluwa eri bwe twagimwa naye ate bwe twalaba nga yeeranga kirala ate yaweebwa ebbaluwa emuyimiriza nti wagamba nti ogenda kukola ddaawa nga bwolaba bana bazikirikale nga basula mu mizikiti bagenda bakola ddaawa bwe twalaba nti ate kiri akivuddeko ate ebbaluwa yamuyimirizibwa era naye akimanyi nti baamuyimiriza kubanga ekigendererwa kyali kyakuyita basiraamu si kugaba ssente si kukola ki ate n'ekirala nze simanyi ddala gwali ozirabyeko zaagaba oba akasuka bupapula akasuka sente ziba za ddala Haji nali nzirabyeko yali akuwaddeko mmeka wafuna mmeka kuziya kasuka nayefuna emitwalo gyali 5 ku Georgina Garden zerubyawo naye ate awamu n'ekyo ate bamusabye miliyoni 3 nga zamusuziza ezo kubanga kali njala ndabe waliwo wano mukulu wange omu ku bakulu bange ye Gordon wava muno yafuna sente okuva 67 omanyi wa spiyawe yaki simulabanga nga abagaba sente Sudiri naawe mumanyi Kafero Mutaso omumanyi basajja balaba omumanyi Mbire owa MTN mumanyi yali akasuseko bitatule njagala okere wali ayina bakeza nagenda nga bawa kyenvudde ngamba nti gwayinza okulaba nti yali wana mawulire nakukuba keta ne bidala nga bipapula kwante kiriyo mu nsi. Okay, Haji, awe nyini njala tutunulire emirimu mingi ndize nkola ku TV gwe mulimu gwange nete gunzijako dini yange eyo bisilamu waliwo abayimbi ng'ayimba nenga asigala musiramu ku ruhande yogera ki ku mulimu ku kintu ky'okuyimba n'obusiramu obusiramu n'omusiramu byawukana oyinza okuba nga ng'oli musiramu naye nga toli mu busiramu abasinga obungi balaba amanya ne balowooza nti bwe busiramu no obusiramu bikolwa buli lwokola ekintu ekikontana n'eddiini olwo gwe kati oba osigadde musiramu naye nga toli mu busiramu. By the way gana amanyi oluusi n'ebweru bagatuuma kuba nze nali Tarek Aziz ali prime minister wa Saddam Hussein mu Coptic naye he was Tarek Aziz kati wana Aziz wawuli Aziz oyinza ogamba musiraamu nyonyo kikyaliwo naye kwegamba ekintu ekyo kyanjawulo. Ensonga ey'okubiri nti okuyimba mu busiraamu ndowooza kyobadde oyagala okutuukako bwe ndowooza kuyimba tekwandibadde haramu nnyo naye kisinziira oyimba ki oyimbirawa oyimbira mbaani oyina kigendererwa ki kuba kati singa obeera awo nga wafunye omukyala bamuwooye oli mu makaago ne mutandika okusanyuka ne mukyalawo mwe mwennyini exclusive musanyuse ne mukyalawo muyimba ennyimba ez'omukwano wakati wo ne mukyalawo kubanga yali interested kiringa kati na nnyambalo enkunamyo zino ze mwambala omuntu ateekwa kukunamira bba tateekwa kukunamira balala kubanga ekikugendereza okukunamira balo waliwo ekigendererwa lwaki omukunamira naye kati nze atali balo kigendererwa kyo lwaki onkunamira ekigendererwa ekyo mu busiraamu ekyetuufu ita haramu kubanga omuntu takulimba nti okwesiba taiti buno n'amiima eno asika akateeteeyi naano okasika ayagala akulaga eggwe mwenga bakyabiriko nti owaayi ekisambi okirabye kubanga yayambadde akateeteeyi nga akampi akamanyi lwaki aba akasika ate mu takisi n'akeesisa kiki ayagala era ayongera okulaga ekiri haramu n'olwekyo ennyimba bannaffe nga ffe mu busiraamu ennyimba ziteekwa kuyimbirwa mu bifo bya njawulo ennyimba nga zikwata kwegamba ziri constructive singa omuntu ayimbye omugaso gw'okulima kati n'omanya nti Yusef semina y'abalinzi n'otuulaawo n'obatontomera okulima kyeki okulima kulungi ofuna ssente saving naki nga temuli mu mix ky'abakyala kujja kwatagana mu dansi biki nibafunamu essence eyo kiri naye bino omuyimbi ekyokulabira tulina abayimbi abasiraamu saagala kwogera kumanya g'abantu tulina abayimbi abasiraamu wadde jeno simanyi oba basiraamu oba si basiraamu nze nkugambye version yange omanye ekinyamba nti nze njogerera Supreme Council soogerera babivulu
sogerera bandongo sogerera bika kati nze nkugambye mu perspective era wenjagala nkome mu perspective y'okuyimba mu Busiramu. Okay, Haji awe nyini mu perspective y'Obusiramu wenjagala okubuuliza singa bukera ku macho omuyimbi Omusiramu n'agenda n'ayimbira mu bbaala n'afuna yakasente yeba sente ya kibi kyembuuza singa bukera kuncha mu Uganda nga ali free n'agenda akwate mundu n'anyage emmotoka olwokuba mu Uganda atayina sente n'emmotoka ziri mu Uganda okigambo otya nkikonde eminga nkivumirira kati awo nkizeemu buuza ekirala nga tuvuddeyo tukkiridde Haji nkubuuza mu perception ya munnamawulire oluyimba tuliyambala engulu olumanyi Haji engule sibimanyi manyi siri muganda nnyo kiyitiridde ndwogera naye siri muganda nnyo kiyitiridde kati engule sibimanyi mpulira bapasita babyogera kati siri musomi nnyo wa Bible sibitegeera. Okay, issue y'okukeera ku makya nga tuvuddeyo tutunulire issue ya oyogera ki ku issue y'abayimbi nga gwe munnamawulire y'abayimbi okugetinga interested mu politics okyogera kwaki? Omuntu yenna ffe mu Busiraamu tugamba eddiini wa dawula eddiini n'ebyobufuzi bitambulira wamu simanyi nti bisosola omulimu omuntu gwakola dereeva ayinza okuba kati omusajja gwe bayita gundi Samora Machel yali shukobura yali mutunzi wa ngatto ate ono gundi Wolian yali owa Poland yali mukozi w'amaato okwejjuukirizanga muki kati ono Regionina owa Madagascar yali DJ kati okwejjuukirizanga president kisinziira ku talent y'omuntu ne effort gy'abakoze n'olwo simanyi nti waliwo certain class of people mu politics ono atali wansikirano gwe bagaana kubanga ebyo biba mu nsikirano nti abatava mu layini ono simanyi abatava mu ki simanyi abaana b'engoma ebyo sibimanyi nnyo naye kino ekirala buli wabya ne bw'oba ggwe era oyinza okweteekateeka enkya nowesimba kuba president. Okay, lastly nga tuwunzika Haji Minister Father Lukodo yavuddeyo yavaayo n'ayanjula enteekateeka ze nti amadiini gonna gakwewandiisa n'abakulembera amadiini ago bewandiise bawandiike n'abantu baabwe be bakulembera ekintu ekyo kyogerako ki? Oŋŋambye oli w'amawulire bw'agenda kugenda mu kifo ekyo bakusaba amabaluwa okugenda okukola omulimu gwenkola bagansaba amabaluwa kati bwewagaleeta tewayitamu nayitamu era kati nkola kati singa bagakusaba n'ogaana nti sigaleeta naye nja kukola lwa mpaka ndifunye omulimu nedda tekisoboka era osigala ukawuwo ffe mu Supreme Council ate nekira simanyi nti kya Father Lukodo manyi nti nkola ya gavumenti okulaba nti abantu mpozi mu madiini ekirala simanyi nti kuba nagenza okulaba bannaffe abamu nga waliwo abaagala okukitwala abakyefunziza bannaffe abalokole nga ndaba be baagala okukisika nti kyabwe naye njagala nkugambye tulina enzikiriza 6 era omukisa omulungi chairman wa Intelligence Council His Eminence Mufti wa Uganda tulina obukatuliki tulina obuprotestant tulina obu-Seventh Day tulina obuorthodoxy tulina obusiraamu nituba n'abo ba born again. These are 6. Kati mwe lwaki mwe muluma mukanga bano bakyasirise sinawulira mulala complaining lwaki kubanga wano toyinza kubaseeka nga toyina degree nga toyinza kubaseeka nga toyina balwa nga bwe twasoose ya kituufu wakirambo constitution ya Supreme Council omuntu okuba discardhi kubanga kadhi kitegeeza bulamuzi ogenda kulamulira ku perspective obusiraamu bugamba kiku kino sikulamula mateeka gansi naye kati reference eriruddawa ng'osuula hadithi ng'osuula aya Qur'an ng'osuula sunna nabbi yakolanga atya naye ebyo nga tobiroota buloosi oteeka okuba nga bisoma ng'oli mukugu mu byo kati kyova olaba nti ffe constitution discard kati atayina degree si discard taba discard regional kazi kati bali ku masters okiwulidde kati okukola mu office ya mufuti kobenga okola mu bukozi nga personal assistant kobenga okola mulimo gwonna ba deputy bikina ba personal assistant bonna bateeka okubanga bali qualified kubanga oyinza okujja nga balina ensonga gye baagala okubuuza ku mufuti ekwatagana ku ddiini mufuti agenza ali Libya kati immediate person yali awo nga gwe balina okubuuza yes ateeka okubanga ekyokuddamu akimanyi sikutakula mutwe toleeta buleesingo nti ono akola nti ebyo sibimanyi kale n'olwekyo nti obuyivu mu field yo
bwetaagisa. Waliwo omuntu omu ayagamba this is a calling. Hey. Calling eri exclusive ku bantu bamu. Kubanga ojja kulaba nti Nabbi Musa bwe yagenda okufuna amateeka 10 gajja mawandiike ku plate oba teyasoma yagasoma atya? Bw'aba teyalina buyigirize yagamanya atya? Nabbi Isa gwe tuyita Jesus yagenda n'amala ennaku 40 nga Allah amugira bano bagamba simanye ennaku 40 ez'okukemebwa naye yali asomesebwa direct from Katonda nga asoma era n'afuluma n'ekitabo kye bayita Injiri. Kati bw'aba yali tamanyi kisoma yakituusa atya ku bantu? Abamu bagamba Haji anti nkyajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam aya esookera ddala nga ali muhira yamugamba ikra bismi rabbika alladhi khalaqa insana min alaq. Esoma mu linnya lya Mukama Katonda. Ate n'amulaba n'omuntu yatondwa atya nti ng'omuntu ava mu clot of blood. Biology yali scientifically kyali kiwakanyizibwa n'emyaka giri n'amubuulira omuntu bw'atondwa naki. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuuka aina hadithi nga bbiri. Waliwo egamba nti noonya okumanya ne bukunaaba kuli China. Tambuza ebigere va e Saudi ogende China mailo 8. Oyige. Era negamba nti abamanyi n'abatamanyi benkanankana. Hali yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna. Era nekita kumbusiramu tugamba nti Katonda bwakuwa okumanya n'osoma n'omanya eddala lyo liba lya waggulu. Ya oba wanjawulo mu banno. Kyovola bandi omuntu ayinza okuva mu kyalo era kati kiringa abamu abatwala milioni 16 bye bimukula balaga nti butasoma butali bubangufu butasoma kubanga nze kati toyinza kuŋŋamba nti emmumbu ewonya malaria naye abantu bagenda bazitambuza emmumbu ewonya malaria ewonya sirimu ewonya sikoseroze ewonya olubuto olwesibye constipation. Kati nzirire emmumbu ng'olubuto lwesibye nyongeremu ettaka abantu bagamba ekintu kino ekyokulijesalinga amadiini kirimu abasiraamu tetukinaako ttaabu ebisaanyizo omuntu ateeka okuba nga alina ebisaanyizo n'omuwalimu wennyini yeetaaga asome thanawi abe nga agimanyi. Anti omulokola Haji ajja kugamba yafuna okulabisibwa. Anze soogera balokole ababiina omwogezi waabwe naye nze kyange nkugamba ku perspective yange nti ffe waffe tetulina problem n'ekirala accountability tetulina buzibu kugamba nti sente zavudde Saudi Arabia kuzimba mizigiti mutuwembalirira nga tukulaga omuzigiti n'ezafisseewo boaholu zafisseewo ziizo tutodde mu zaka era wanembalirira tugiina mu department yaffe ya zaka. Marriage era registration ewa register of marriages nayo certificate tugirina roster. Now what else? Kati abasigadde byabwe obibalekedde byabwe effe ku lwaffe we have no problem. Exercise egende mu maaso. Exactly. Okay, tweyanziza nnyo mulungi abadde atulaba. Ibra K gemanya gange. Haji neyanziza nnyo omukisa gw'otuwadde. Tweyanziza nnyo mukama wange. Sinzo okumpa omukisa kuba singa temuzze tebandindabye. Naye nga naawe tweyanza nnyo okubanga otuwadde obudde n'osomesa eggwanga. Amina. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.